Abanyakampala na Uganda Yuna. Nobody Events and Awesome Entertainment present Reggie live in concert at Lugogo Cricket Oval on 10th May 2024. Tickets are 20k ordinary and 50k VIP, 1 million gold table and 2 million platinum table. Come represent for Reggie. It's gonna be non-stop entertainment. Tosubwechiddako ku AC Media UG. Kirala n'ogenda lugezo yakala abasajja ogenza omusajja omu yakututte mu. Ngosanga balinga bana. Kati omuntu akoze atya? Bonna bagenda kukozesa. Bonna bana. N'abana babijibali. Jibali abana. Munna era just wesabire. Tusabire baganda baffe. Ate otuganda bakusibirawo ne bakusibirayo. Tusabire abantu bonna. Abana bano bira betwogerako bya ddala. Era gwe kola research. Ojja noga ku muntu ngayagala. Nogende omusajja kati mulimu abantu abamu balina ebintu ebatamanyiira nga ye okugenda omusajja nga okureactinga olina kyolina okusooka omukola okitegedde osoka kumugwa kyonna musajja balina ebizibu byabwe nga wakutegula alina taxi y'amaanyi nga wakutegula alina romance abeera atya romansi gyotamanyi ati eri abatusukkako anti ye romansi yonenyo omunada bugere n'abunuuna nasooka kulambula gwe tonyumya kunuuna kagere ate okutu aba akutte watuufu okutu nawulime Esther S1 ku Talk with AC Media Uganda kuuzaako gwena wosiza obwanga otaba. Thank you so much okola kyamaanyi okwekumira ku mukutu guno n'otwagala no commentinga no sharinga nyongera obajjukiza oba mupya ku eno channel. Please subscribe, likinga, commentinga, sharinga. Tuliwo kuweereza bantu, tuweereza bantu mwena mikono gyaffe abatulabira mu nsi ez'enjawulo, abatulabira mu Uganda. Thank you so much. Abatulabira mu nsi eziri ya Gulf, mwe muli Dubai, mwe muli Qatar, mwe muli Saudi Arabia, mwe muli ensi nnyingi awo. Thank you so much. Abatulabira Iraq namwe mwebale nnyo. Ate tugendako eri UK, USA, Canada, Romania, mwana Sweden, bambi mukola kyamaanyi kubanga mubeerawo ku mukutu guno ne mutulaba ne mutwagala. Thank you so much. Naye ng'olunaku olwaleero tulina abagenyi wano. Nina omugenyi Eva abeerawo wano ne tunyumyamu okitegeera. Naye nga leero ndina oweeka yabwe ate nga nne Matilda. Ne Matilda sooka tubuzeeko tukubanga weeka yabwe atandika. Banaye mwena abatulaba balamusizzaako nnyo amanya n'eddoboozi Matilda wamu ne AC Media Uganda muli kufuna obulamu obulungi. Omwaka twakakutambuzaako emyezi 5 ng'ezo 5th month twakakutandika leero meka ojja kujjukira bamudeeti ennaku twakazitambuzaako omwezi wakatwakakuteeko emyezi 5 ndekyemanyi nno essaawa yonna tugenda muziki solobeza sawa yonna mutulaba nonanga tugenda muziki solobeza era nga gye mujja okutulabira abaagala otulabako naye nga oweka yabwe kiki ekiriwo tonengera nengera wenyumye naye kati wanyumye wekka mujja kunyuma munninaana amasanyalaze gabakubeko olina amasanyalaze gaki amasanyalaze gaziki solobeza Omanyi kati yenza omugenyi omukulu ate kati tunayambala kyekimu soko tumuzeeko naye nga mwasuze mutya mujebaleko awo wonna woolabira essaawa eno wookwatidde essimu wootulabidde ku AC omukyala waakabi tuzze tumufolowinga era nga tuzze tukolaki tumulaba era nkwebaza kyoba omanya mukama w'amaanyi Mukama ye w'amaanyi buli kimu akitukoledde naye nga mwebale tulaba tubalaba tubeerayo mu kamooli ne tusheyalinga abamu tebakkiriza nti batulaba balina okukkiriza balinze waliwo eriemu ti waliwo moment esinga okumpa essanyu mu nsi ne wekiba nga nkirabye omulundi gumu nzitwa ekinnyumira kubanga mbadde ni mu status z'abantu n'ensangayo vidiyo yo there is where I feel kale mumanyi you get that gear ono mukola ki mumanyi kyali wange naye ate nga status kuoli ayinza okubanga you get so kyowamanya buli kyoteekako engalo zo kikolera omutima guki n'omutima gumu nina always ekintu kye ŋŋamba
nti bingi bye tuyitamu behind the scene oyo kye tuyita behind the scene naye omuntu yenna ng'olina omulimu gw'okola ng'olina saavisi z'owa abalala nkusaba nti fa kubalibwa wa saavisi tolumirirwa bino by'oyitamu okitegedde kituufu kubanga awo bingi bye balaba oli naakulaba ng'oli ku tv oli very happy oli naakwesiimisa kino njagala kubuusaako ku bantu kati nonansonyi nti okwesiimisa omuntu omulala kibi byomu waali amanyi kyakola kyayitamu kubanga nze nali mmanyi nti bwe ntuuka ku tv ngamaye ensi eteredde kombe just olina kusigala ng'oli hambo n'okkiriza nti n'ekyo mukama yakireese mu bulamu bwange n'ogenda n'ebikola ki n'ebigenda mu maaso bw'otiisizza nange saa yonna otujja mujja kikoleyo koleyo manyi bino ebintu binyuma kirina ekyo kye nayize twagala nnyo emirimu gyaffe naye buli woba ng'oyagala omulimu gwo nga waliwo gw'olipootingira oba nga mukamaawo sometimes olina ogwagala ennyo ku lwabo bowa service naye lusi bakama ffe kitegeerekeka naye nga tuli awo solobeza soka otubuulire nga tunatandika otubuulire ku solobeza zikisolobeza kino ngenda kikola season yakumeka yakubiri nakola tuli mu 224 mwena 223 sakola byakola kino 222 wakola era zikisolobeza nakiyiya nti nga bwe yaziki tuli muziki nali musajja wa vibe ni musajja binyuma nti solobeza akyasiza okukwata microphone n'agikozesa bulungi MC oweka yabwe atalina malala ate nga star okitegeera malala wagateeka wa just bino bintu bya bulijjo olaba kino kyendi n'omuntu omulala nagwo oyitako akisobola okukiba ate kino kyendi si buli omu ali ebweru nti akyagala waliyo abamatira basketball nga togenda munyumiza bibyo waliyo abamatira kyomugamba togenda mugamba oba gw'oli ku tv tebimukwatako oba gw'oli muyimbi nga tabimanyi ye ayagala beekuba nga ne wamuyitako bw'otakumanyi kati wagira tiimu ki nze ndi Arsenal oli wa Arsenal nange twagira Arsenal olabidde kati olaba nti engeri gye twagira mu Arsenal Matilda eno gye bayita kati gwe wano tusambye makkati ayinayo abazanyi bameka Matilda just we coach ateta muwagizi kati wano be batambuza enjovu be bagitambuza n'ekikopo tugenda kitwala ekikopo essaawa yonna musajja yagamba kigozi essaawa yonna kati ngamba essaawa yonna abaseno ekikopo kyonna tukitwala essaawa yonna soka nawo tuwulire tukyali kuzikisolobeza kati ngenda kuba nkola sizoni yakubiri era nga zikisolobeza muziki okunyumirwa okusolobeza kukuŋŋaana okuba pate kunyumirwa nakuddiza society kiva kuki omuntu okunya ebigere ebintu ebisinga okunyisa ebigere sometimes wabaawo obulwadde sometimes obukyafu n'omulwadde asobola okwementayininga okwefaako kano tugenda kabuusa yabali ng'olina ekigere kiwunya kyangu nnyo omusulo ddagala omusulo ddagala omukefuka oba mu bbaafu oba gwe banga ofukanga ku bigere ebyo bw'oba omanyi nti ebigere ebyo biwunya mala omuntu weyeyambula ebigere nga biwunya bidda ne bwoba nga mulungi atya bitta vibe omanye ekintu ekiwunya obubi waliwo ekintu ekirina fene awunya naye fene awunya akawowa kamuwoomesa n'omulya era buli kintu ekisinga okuwooma ku nsi kuno kiwunya togamba nagwe birowoozeeko nga toyogedde buli ekisinga okuwooma kikola ki naye kirina akawo kaato kikawunya naye omuntu kyenyanja nga kiwunya wali empuuta ogimanyi empuuta nawe yaŋŋamba kibinyo okulya ebyennyanja ng'ogendewo omwanawo abawala okulya ebyennyanja ekyo kye sinakiteekako nnyo birowoozo
Mbulwati. Zilimanyi okugenda No, direct. like more especially in the days ng'ogenda laba omwagalwa No, kaga- Oba obiwunya bwe baŋŋamba nze sibiwunyirizangako. Nanti no sometimes n'abantu abamu tetumanyi kunaaba. Tetumanyi kunaaba ate abamu bode okunaaba kwennyini okunaaba omuntu alina okunaaba n'asigala nga n'akamwa kawunya ebyennyanja. yeah N'asigala so ate sometimes abantu abamu tulina bode yaffe embi nti wonywa akatunda wonaafuka omusi ogenda kuba gonya akatunda mwe maintaining okigoberere nze bannange buli wendya ffene bwe nfuka omusulo gonya ffene kakitegeeza obanga wa buli sisitimu yo eri bode yo eri bwetyo nga kyolidde okitegedde onywa amata ojula kufuka mata ekyo tetwoga kiri serious so kati woba ogende wa boyfriend wegendereze nti ojja kwambala empale walidde ekyennyanja engeri gyekiri nti nowunya ebyennyanja ogenda akwambule alowooze nti nno wakusiza okukukusala kwita kya mu luzungu simagoli mtu mwamalaga boka simagoli ngobe yaisema ekyennyanja kye mu mpale ekyennyanja n'ogamba njawaayi Wakozote. busega ate ekyennyanja muganda wange so kati kyetugambye kyekyo nakyo kittakali tozafuna pataiti egenda mu maaso mikolo gyaggwanga ng'omuntu awunya ebyennyanja ebyennyanja byokka bye biwunya kiringa wona mida empeke za apiklo ozimanyi ze empeke za apiklo zirina engeri gye ziwunya ogenda mu toilet nakyo kikujjako n'omuntu nga muli mu kikolwa mama omuntu nga muli mu kikolwa nabako ekintu kyayagala okukukozesa awolese point ebintu ebyo byatuluma dda kati abakazi mugwa muntu ogwa n'omuntu ng'amanyi straight ali straight ogudde oyo omusajja akwanye omanyi mugenda kukola sex wa straight banyenda ze batera obinyuma ogenda otuukoyo straight sex omanyi man to man even you nyiza ogenda naye mukwano naye nga tetukoze straight sex tunyonyole abaganda baffe n'agenda bamalayo bawulira n'agenda omusajja amuguze amanyi agenda kwegatta nga omusajja nga beegatta alya bina no kitegedde ntokitegedde omere nakuva emabega nga ye kyekyo gwogenze ku kirala ngolowooza nga ye taxi sexte mwebali abaana babinyumyanga kyekirala n'ogenda ogenza oyagala abasajja ogenza omusajja omu yakututte mulungi osanga balinga bana bonna nga bagenda kukozesa bonna bana n'abaana babo gye bali abaana era just weesabire tusabire baganda baffe ate otugale ne bakusibirayo tusabire abantu bonna abaana bano bira betwogerako bya ddala era gwekola kisaaki noga ku muntu ng'ayagala nogenda owomusajja kati mulimu abantu abamu balina ebintu byebatamanyira nga ye okugenda omusajja nga okuliakitinga olina kyolina okusooka omukola okitegedde osooka kumugwa kyonna musajja balina ebizibu byabwe nga wakutegula nga wakutegula ate olumutegula alina okwakirawo ate olwakirawo alina okuwuluguma ebintu ng'olina okukola ebintu 3 mu sekendi zinga 4 gulowooza onanga oti olina omutegula alina okwakirawo alina okuzikirirawo olina omutegula alina okusimbulirawo ate alina okuzikirirawo abaana oba nasigalako nosanga omuwala basabola bulijjo bamanyi nalaba kigayi nga kirungi kigayi nga mulungi natuuka eri nga gayi akuba bagayi bakubira ddala nga gayi akuba kiri kyenkugambye ekyo tubaddeko nti okukubuuza nti should I kiss you
si kibi, it's not bad. Nadde naye nawe ekyo Kisinzira engeri gye mba nkikoze eki, kisinzira engeri gye mba nkireeseemu. Naye nga akireeseemu ate amba kireta naye direct nga kiri plain, at least it should be romantic. Tosa kudda mugunda ngamba tumaze okweyambula twekubye spare wali ina kati kyekiddako. Nakadwa kasinga okunkalubiza akala nga tuli mu Uganda tugenda okwegatta. Eka moment nga twerumansinze mwerumansinze katime netuuka nga gwoli naye anyway nga tumugenda kukola sex direct namulina okunoonya moment ya condom eyo ina jigiri gyetamu vibe eri wena ngaino okunoonya kugenda okwambala condom ekyeyo moment kati lwaki wa moment no wazze kugenda ate nga njambale no kangambe no nkunyumiza eyo moment nga mubadde mwe romansinze muli ready mwena muze kati mutuuse jukira lubana abasajja Kampala Masaka Jinja Road babo baagala kukola kikunyumyamu mbozi bali ready kinabo moment osembedde omukumwe kati omu yajjukira nina okatala kati eyo moment eyo enti omusajja yagala alumbe nga talina machine guard kati ya moment eyo omanyi buno obwongo sexy wongo ekintu kimu kyokka kikujjako sex kati kasobola sometimes is good ate tosobola kugenda lumu nayo aba romance wabera omwana gwogwako nga ina romance yonna kuva kagere paka ku nviiri aina romance abeera atya romance gyotamanyi ati eri abatusukkako anti ye romance yonna enyo omunada bugere n'abunuuna nasooka kulambula gwe tonyumya kunuuna kagere ate okutu aba akutte ewatuufu okutu munsi kuno ofubanga nnyo ng'olina omuntu n'omanya w'omukwata bananga omuntu n'omanya w'omukwata ne bw'atandikuwadde gwe tokwagala naye wali amatu agakawa banaye muyonje amatu nedda kiokuyonja kati wabona wano naggwa ku kutunga kukaawa ate wano awo wonna wankolera wano kutu nagwako omuwala nga yenna eno naye nga kasita omulumako kafirimu walabako vampire omanyi vampire kasi omanyi nga vampire gyenuna omusaayi kane wano wogununa kaba nemala nkufunawe kaba nemala nkufunawe naweeka yawe gonzaga gonza muzukulu wa jjajja gonza geeka yabwe mukama w'amaanyi vampire style anyaka vampire style netugenda netukuwa omwana akasitayiro kaleeta ngakutula bukutuusi olingamba akali katya ana balina sitayiro wazirabi ate bantu bada nomuto nagamba abaana wagundi awo waliwo yayogera ti abaana bakola kati ebintu atuka kulya eri nakusiiga omubisi gw'enjuki nakusiigayo oyogedde kutogoodi banaakulira ebirina ebintu etwogerako binyuma mu time yabyo kunsi kuno tukola sente tuzinoonya biki naye mukama alina engeri gyeyakola mu time eyo kubanga ffenna tuli product za sex obaani bazadde be ekyo ekintu mukama alina engeri gyeyakikola mu bulamu bwonna bwebutambulira ng'ogyofunayo omusajja bamugambe nti gwe tukulaawe tukuwe sente zonna mukitegeeza okugenda out ng'obwana bwenyenya ng'olaba bulabe mukitegeeza ng'olaba bulabe ate obona buyina ettima buyina buno yakuzina naawe kutama akana nekanyenya kati naye ng'oli awo bwotyo naye nga sente ozirina nga sente ozirina naye nga eyo moment ekakkanya obwongo ekakkanya ebirowoozo biwola okukola sekisi birina byoyitamu kirwe sekisi yanyuma sekisi yanyuma era awooma
awo mama kubanga era abantu bonna abayimba olowooza omuntu wakwana kiki kyekiddako era time etukanga kyekiddako ng'alina teekawo mpaako tolizaala omuki tolizaala mulema waliwo nabola abajja n'omukyaza n'atayambulamu wadde lugoye kikuluma nnyo naye wasaba abasajja agatavaawo ate mulimu abasajja abafulumya omumma akufulumya naye nze siyinza omanyi buli omu yalina engeri gye yakulamu eyaki enjawulo webaka ninebaka nebukya nenkuwa nekyayi nenkufumbira na bulungi nenkuwa ne transport nokola ki oli musajja mulungi waliwo ebintu kubanga ti tewamuwaddeko ngaako transport waaki waliwo ebintu kati nagamba ekigambo kimu waliwo abantu webati labayo esi waliwo abantu webatyo nga waliwo era abasajja bonna kibi okuba omukazi kibi era tewa n'abaana bange mbagamba tebakuba mukazi naye waliwo ebintu omukazi byakola nga alina okukubwa naye muleke abalala bamukube abalala banamukuba nga yakikola nga gwe tewamukuba ajja funamu amagezi agagamba nti oli teyali musiru waliwo obwala obujja ne butumanyira kabaddeyo kenjeera kanoonya we kagwa ne kamanya empozi ente etaluma esimanya ekiwuka ekitaluma yente yabaki yabato ng'akubira owekayabuulibwa amanya ajja kujja yeebake era ajja kujja yeebake naye bw'anaagenda ew'omusajja bannange abasajja bafulumya akufulumya ku ssaawa 8 ali siriyasi nga yayagala gwogaanye nagaba kale tojja gisulamu otifuluma ate ni mukasi ali yeifuluma nga weebaka buli mugulu n'omutango ne maama ng'oyiwa bakita kuyiwawo mubiri naye ako kutumanyiira kwennyini kubamanyiira nammwe mutumanyiira nnyo omuwulire ssaawa 8 gwakiro naye gwe ennyumba yo gwagizimba oluusi gwogisasula lendi wakamusasula omwana najja neweegayirira n'ofukamira n'okaaba n'osiita mami bandi kale katini naye no nga waliyo minisita agamba bajjatuwa bemerako buli bwobayagala obiveeko agamba topowa bagenda tuwa bagenda yo abeera eri awaga sabasaba bagenda tuwa agenda kukkiriza kati nawe yanfulumyako yakkiriza nanfulumyako kyokka mikono gwange yanjumiza teyalize yagenda okugenda ku dduuka kudda muli amaze okwambala bagamba kale nzikiriza naye no condom kalimbagamba katya no condom no sex ng'omwana agamba okyali wange noki no condom no sex nokombya kati yakola ate ng'afuluma amona amaze okumujjesa bamukeewo yadde agenda okudda ng'oli amaze n'okwambala moment eyo eruma naye abantu bayige okubeera n'obupiira naddala nga si bafumbo kati lumu edda mu biseera yaffe ebyekivubuka nalina girlfriend wange kati munyumiza yajja bwatyo naŋŋamba kale nzikiriza naye kondomu yaliwo waggulu kuba twali Masaka eyo maze mu hoteri talina gye twali eyo kati kondomu yaliwo naye nange nenkozaamu omuntu w'ombooto waliwo omuwala ng'akugezesa ogyeyo kondomu zo mwana bitu bino bibuzaabuza bizibu tebiri straight esandi neefula atagirina era tebampa amanya netwebaka naye oluvannyuma ngayiseewo ebbanga ngaekiseera kiyise ebagamba oba kugijjayo nali ngenda tambula nfuluma eŋŋende teweebuuza okitegedde endowooza naye nze obulamu bwange mbwagala era mmanyirayo nono omuntu gwendiko mutuufu waliwo kyattululaavu kati omuba mutululaavu ebintu ebibanga bya kisiru yugeti ndi mutulumba nga mweyagala ebyattululaavu n'okusanga omunno ng'alina kondomu nga wadde ozze mulaba nga oleda alina kondomu kinenge gye tukujje kyekisalamu aba kyekijjabo ozeekuumisa kanamino wali lumu ekyogambye ekijjako omuntu wali lumu kyali waffe yatunyumiza kati abavubuka tulimanyi okuwaamu abamanyi okuwa abavubuka ennyumba zaabwe nakukyali bavubuka gwe baali bakututteko omuvubuka nakutwalako wa mukwano gwe esi omuvubuka takutwalako nina gwe batwala yanyumiza experience ene yansiza okufaako
Anyumiza nangamba. Chukamanago Matilda nga bakyali ku campus. We went to different universities. Naye yanyumiza. Bino nga twesanze okukola. Yanyumiza nangamba. Wanage Matilda, omanyi banaga bavuka go banage batumanyidde. Kale yali anyumiza ebintu byayisemu n'abasajja. Banaga bavuka batumanyidde. Omanyi waliwo gayigayo sirimwerabira. Koze yakola ki? Nanga mwana gwe nagenda gayi nampita ewuwe kati ndoza yali akyali muwala mutoe nga ndoza akajoininga campus kati omanyi obeera neyo excitement obadde tukyalirangako gayi like omanyi abaana bakuziddwa ngaewaabwe bali very uptight on them kati navaayo aze ku campus musanyufu kati gayi we yasooka okudatinga ku campus namugamba I want you to come and visit me kwe tewali buzibu nga mukazi watu tegeka yalina roommate we namugamba nange gayi wange ngambe ngende mukyalire nga mwana akalegako kwambala yambala kaneno kale koboyamba nga abaana bato kati bambi nga yesuza omanyi okwesunga nangamba tukamala go Matilda oyo mukono gwange alina otuloboozi tutono tukamala go Matilda ng'atuuka ewa gayi kanza kyekyatuko mwana gwe ng'atuukeyo ng'enjala ennuma nga gayi asooka nsigalira mu ruumu kati kumbe gayi yayatuteono kyaliwe and I think oba ndowooza kyali yali tabimanyiiko kati ono bwe yatuusa alina ogera omunnyonnyola ate kakati olaba ndesenyoma yange embeera eyo embeera kati ono nga tabimanyi ndese omuntu wange wakusabe mbadde ngambye ate kiku wange abadde aze such conversations kati ono nangamba naye matulengera gali mulumu ngenuma omaika ekyo yakomawo nakyo yakomawo nakasoda k'olukumi n'omucere gwa boyiro nga guliko entula gaibe yamuliisa omucere gwa boyiro n'entula naye nga omwana yajja yeetegese aguze omupale kyamuggyako bamaliriza ensonga yazikola teyazikola omanyi ngati omekati fe abala tulina engeri gye tubaamu obanga obadde ozze ngaoli prepared to do a certain thing oluusi ebibaawo awo otuuka noga ate bane nadde already beetegese kati nzireyo n'akaleega kange n'akapale kange nga tebakalabye kitegeera kati alina okulaga akapale nalina omenga sure nkola impression kati omanyi bineno nga kati yali alowooze agenda gambaga banange enjala ennuma adduke amuleetera wanga like ebyokulya kale ebirungi namugamba abeerawo nzija nalinda mu wiiki mu rumu eddakiika ngaaga bali bakola na Rolex nga muleetera kikyere kye nakitula ne kasoda k'olukumi naye toyinza okwesanga nga we mulenzi yalina tululavu eya omukyale gwa boyiro alisiti ennyama naye gwentula kati gwomanyi kyekitegeeza entula kazi obonyebonye naffe wangamba kibi ogenda omusajja ng'owulidde Rolex Chari wangu yanyumiza yena boyfriend ndo ngologero badde naye 4 years naye banasajja bobeera nabo nenga temulabako wako bulungi kati nga omwala wakakasa juka experience ye yasooka yamutamya kati ono bwe yajjanga bamugamba nange nzikiriza bukkiriza kisimpa chance mu bwenzi ngenda kwagala ngenda kukulabirira n'omwoyo gogo yangane matuloli gari buya so yamugambanga mpa buli kimu ekikyo kyonna mbuwono mpakwe nja kukulabirira n'omwoyo go like you know in that moment when you try like to romance but bagamba nendalina ogadana maybe renda tofaayo gwe mpa buwi obona okwejjala bekinaabeerawo nja kukulabirira n'omwoyo gwo gwonna togenda kudda mu kuwankawanka omanyi olina osuubiza omanyi kangamba ekigambo naye ng'olina byeyasuubiza byali bifu namugamba osima yajja namulabirira mbu amulwanire n'entawulozo ez'omwoyo naye yali alimba bulimi kirabira kulwanira entalo zonkulabirire n'entalo z'omwoyo zonna gwe tebakutwalanga ku musajja bakutwalanga nga si wuwe omusajja nga ki mutokwanibwangako nakutwalako nga si wuwe we don't like him. No. I've been very careful. Kuba bagezi. Kati kangwame ekigambo kiri kimu. There's abantu abakola ebintu notamanya. Nga ina kyaliwe there's the right friend. True friend. Nakutwala nga najja akututte
tosobola kumanya nti eba ttaano ebeera ttaano fera otegera no siwuwe mbadde banyomeza akaboozi kakumbe ekyali oli bwe yaleeta yalikozesa ebbaafu n'asuulamu obupiira katono aleese omuwala biki kati agenda okusikayo ebbaafu nga mulimu obupiira katolooza ki ekyadda nga munnyonnyo oli alina kusi ate nga yamusose mulimba teyayita mugamye tino siwuwe oli taliwe yasose kola bibye then ono najja kati okusikayo ebbaafu so nakyo aba alina okuwoza olina okuwoza kyamuggyako aba alina okubanyonnyola kikugirako there and then aba alina okubanyonnyola kiringa ng'omugoni omuntu kiringanga n'omusajja okusanga anyway omusajja okusanga kondo mu nsawo y'omukazi kiba kiriramu ebiwamba biggwa bikola ki sokoddemu akalanga kutuve wano zikisolobeza lunaku lwa mukaaga luno 11 tuli ku Fronsburn Lounge zikisolobeza n'owekayabwe gonza gonza okuyingira 10,000 15,000 abato abakulu emitwalo 5 VIP n'emmeeza ku mitwalo 5 abayimbi abamperekeddeko nyinako omwana okuva embalala gwe bayita Valley Wines omumanyi alina oluyimba ne King Saha wakate kate oluyimba lwakuba bulungi nnyo ninako Kokofinga ninako Zex inchi 10 birangirangi ninako Latigani Era omumanyi alina oluyimba ne Palaso ogenda kunfombera bagamba nsaba oluyimba olwo olumanyi bulungi zonna ennyimba ezo zitegeera bulungi so abaana abalaba DJ abakabi DJ Ryan #DJ Nimrod okuva ku Galaxy oyo mwana watto okuva ku Galaxy abo nno bakyali bange bakumwoyo bakumutima wangamba yasooka okusalira keeki yasooka okunkolera kunsalira keeki mu bulamu bwange era yekeeki gye n'akasala mu bulamu bwange big up Nimrod okola kyamaanyi nnyo abaana ba Galaxy abantu saba bibasanyusa biba bitono ddala omuntu akolera ekye no kagamba ekintu kiri kimu there is things we do ng'okikoledde omuntu gwe nolowooza kyabwe yanti kyekyekugamba nti ebintu ebisanyusa abantu bitono abantu balowooza biina kuba binene ate nakyokolera munno ate abantu abamu basiima ekiba kyaddala abantu batukoledde ebinene era nebaza bafaani bange bonna kubanga embeera gye tubeeramu n'embeera n'owootuuka nga weetaaga abantu abo kiri kyenkugambye era muno obubaka mbuweereza omuntu yenna alina ekintu kyakola oba okola mu woteeri oba okola naye ng'olina mukamaawo naye ng'olina ebintu ebiri behind the scene naye nga service eno erina omuntu gegenda otuukako atamanyi kyoyitamu mabega kyetuyita behind the scene ogyogendereza emuvie zonna bwe tulaba movie zonna ezo zitransporta Titanic gwe bwogenda nolaba engeri gye bakolamu Titanic eyo ogwamu n'amaanyi kati gwe kyenkusaba beera Titanic eno gye tulaba kuki nti eyo service ya Titanic ffe gye twayagala biri byolaba biri ebyo tetubikola ki kyonna kyoyitamu kati tugwayo service ennungi nti nonaaba ng'olina akunyinziza esi nojja wano n'okola nga toyagala nonaaba ng'oli akuwadde sente entono naye nga ogenda kuwa muntu oli service ye tagenda mmanya byokoze byoyiseemu kituufu ekyo tumira ku bantu okutumira ffe nga tuba n'abantu bangi tumirako b'otumidde kabira kusula wano omuntu ogwesinga okusooka ddala okutumira jajja Gonzaga ekayawo mukyalo yanzija ku myezi 6 from 6 months up to today jajja Gonzaga mwagala nnyo behind a success man there's a woman yeyo omukyala ali behind everything bafaani bange mbagala nnyo abambeeredde obuli alina kyakoze okubeerawo kwange ku bulandi yange era kwebaza mwena abanjagala mu buntu abalina love eyo true love to me sigenda kumenya ono kwasobola bamalayo ekitegedde isobola naye nga mbagala nnyo buli ansanga nagamba owekayabwe bafaani bange mwena gye muli munange esi bino ebintu kyekiri kyengugambye service bali ze bakola ki bafuna manyi kinyuma twaliko emitiyana nensanga abantu owekayabwe omutima omuto oyo ng'abadde wala n'alaga nti akola kikuzaamu eki kyamaanyi kyaddala kubanga bino ebintu ffe tugoba biki tugoba birooto ati ffe tetugenda byetukola tukola byaddala tetulina malala mu tetukola tulaba tetukola kunyumirwa tukola okubako kyetwongera ku nsinza jjajja wange yali ankuza lina akayimba ke yanyimbira nga yangambanga mu nsi muno nkozeemu ki kuba enkyo givaamu esi ebyo biraba tebigenda kuvaawo bigenda sigalawo bigenda kubeerawo ogenda kufa
bigenda kubeeramu era ku nsi kuno ekintu kyetusinga okukolera tukolerera kufa kwaffe ne bw'okola embaga teri mukolo kulisomba abantu bangi nga kufaako kituufu teri mukolo kulisomba abantu bangi nga kufaako era buli kyonna kyokola washiŋŋamba ekyo nga tuli wali wani Asia kituufu teri atamanyi kufa kwa Asia teri atategeera kufa kwa Asia kituufu ni teri yamanya ssanyu lya Asia ate nga yalifunanga yafunanga ebirungi n'ebyakomanga ku ye ne bw'okola embaga nze Nyanzi Mr. Nyanzi yakoze embaga Mr. Nyanzi naye si bonna nti ekyalo kyonna ensi yonna naye bamubike kitegeeza okufa kyekintu kyetusinga okukolerera obulamu bwaffe mu buli kintu kyokola kyonna essanyu weeriri era essanyu linoonye likusanyuka nyumirwa naye ng'olowooza ku muntu waki omuntu w'omuntu obuntu tulina okuba n'obuki obuntu mu buli kyokola funamu tayini egamba bwakino kyenkoze banaakiraba batya tube n'okuswala funa okuswala ku mutima n'okulowooza ku ekyo kino kyenjogera bwe budde bwe bwakyo kituufu kyekyo kigenda kukosa kirya kyoli kigenda kitwala atya ngeze musajja wa Kabaka Kenya Gonzaga oweeka yabwe ennaku z'omwezi nga 11 May tuwagire oweeka yabwe tugenda kujja 15 n'omutwalo 5 Matilda tumira awo tuveewo nze ngenda kutumirako nnyo bebi wange omulungi my son tukulinze and my friend Becky bana nina mikwano gyange vejinga mba sigitumira. I'm sending you all my regards, Becky, Ronita, so many, my sister, everyone. I also want to send regards to all my fans and our fans of this media. Banange bantu banje abakusanga hello. I'm Matilda, ndabashoya mwe, mwebale kuweereza banange mwena mwena mbatumira era mbalamusiza. Mwebale nnyo, mwebale ddala. Mwe n'abakwano baffe Point Media, Anambiru, Edward the Great. Waliwo some guy, I don't know, erinnya lyo genda nemo okutegera on TikTok, olwotera okungamba. Brian or something like that. Oyo yagamba yakuwasa. My wife come back home. Oyo naye mutumirako nnyo Kalbanji, my mom and my dad, bane mwena mbatumirako, and all my siblings, you know, nabadde waka kati Engoko mwana tuyatuweleze engoko zaffe. Habana gonkubira kati. We cut it, I cooked it myself, and I had it together with my family. Yeah. Bazadde bange bale engoko gabagabane mwana ffe bale kukola. Webale kuba n'abantu bakwagala. So thank you so much everyone that keeps watching us and sharing our videos. Webale nnyo so tusanse nnyo okulaba. Okusharinga naffe emboozi empoomu bwezi. Yes, so thank you so much everybody and please have a great week. Yeah, okay, thank you so much. Anyway, tweyanza nnyo, tweyanzege Mr. Oweka yabwe okujja n'otukyalirako n'osima n'ojja n'otukyalirako. Thank you so much. Tukusubira ne maaso eyo gy'otukyalireko. Tunywemu. It's really tunyumiddwa nnyo. Thank you so much. Naye nga bami mwena mwebale nnyo byonna bye mutukolera, abatwagala, abakomenting, abasharinga. Woba mpya kweno channel, please subscribe. Subscribe nga tukule, tube nga tuya. Olugendo tulutambula fembi. Nenga nyolo baga tube wano ku Satellite Hotel Ekisaasi, wawote rooms ennungi, parking yard ennungi, ate obeera wano kugamba ne bakoleza ku motoka yo ku kasenta akawansi, ate si balina Satellite Health Club. Wayagala steam bath, sauna, massage, gym, ku sente tono jangu wana. Ate baba 2-3 bana ka discount kaba kamaanyi nnyo. So jangu Satellite Hotel Kisasi, Chanja Road, obenga ate weyagala ngobulamu toyi kintu singa kubeera kugenda ko mu sauna. You feel good. Chiba atuleka bulungi by the way. Chiba atuleka bulungi. You look good. Yes. You look good. Yes, so Satellite Hotel bulichimu ekimala. Ate still Ramal Tanya asangwa wa wandegeya. Gobango manyo yagala mere. Wori wasmanyi ntinda simanyi Ramal Tanya bulichimu akikola. Yako rusania. Nye twalutumya yoko. Warama. Ina birthday ya chali wa famita. Rally Rudia. Banange ebifi bakisaza tima.
bakisaza omanyi bayitanga paka kuwulira bubi paka kuwulira bubi usanya twalulyako oyo Rama abikolanga ali awo wandegeya so ofuna olusaniyayo ate ku ssente ezo taseera olusaniya lujja luliko piraawu kuliko chapati kuliko chipsi ekintu kyenabuka kiri kimu ng'olina ka birthday kalisi birthday ki okufa kubonaabona baba amasepiki bikyobonyebonye weetala kali kasimu omwana n'agireeta tejja eyo kya parking kitwa olusaniya kambebazo olusaniya akalusaniya lubeera papapa luli olwomu oyo Rama buli kimu akimali awandege however gwe ali awagamba nti ndi wala biki ate byonna yabyangwiza genda bugenzi ku Jumia oba ku Global nobanga olusaniya lukutukako mu budde so Rama olusaniya mukubirako kusimu awo obenga ate onyumirwa obulamu buno. Thank you so much bembadde nabo onako lwaleero Matilda oweka yabwe Brian yabadde camera with me next time we love you all bye bye